kano kanyumidde Real Homie nali mmanyi ayonooneka yekka naye katandise okwonoona ne baserebu baffe tetumanyiwo kye tugenda kubeera nga tumukolera. Nze nali mmanyi munnange ekikumba akyekubira yekka naye munnange abantu ekikumba kye bakimatira okukamala. Spice Diana, Karo Kasita ate tebagudde mu mbiize tabambazza ekikumba ekiri distressed. On top of that ate ekiwoowo tekirina kubeera nga kikola ki ekiwoowo wali eri wonna wonna tekirina kubeera nga kibulako. Omwana ono mwabatamumanyi ono mwana mulenzi alina content we gwakola ku TikTok naye yabeera distressed kubanga asooka n'akubako ki distressed ko bakiyita batya crop shirt n'akubakawo ki distressed jean ate wali eri wansi kirina okubeera fuuti agamba inchi 22 fuuti inchi 22 oba fuuti 22 wansi oba fuuti 10 kwegamba ekipale nga ddala kigazi wansi nasooka ati obusikaati obutatera kubeera nga abwerabira n'ekisinga okubeera ekikulu mu byonna byakola ekiwoowo kati ekiwoowo kitandise okubeera nga kitambula g'amazima real talent. Omwana ono ebikumba ebyo byabyekolera akwata engoye n'azeetungira okusinza ku fashion gy'abeera ayagadde. So tuta appreciating abaana nga banene mwaga tu appreciating baliwa abawemula ababeera ku zi live nga bavuma ababeera ku zi live nga abali mu kubeera nga bewe ekyo se tujja kubeera nga tukigumiikiriza ate tutandika okubeera nga tu appreciating talent nga ez'abaana banene ng'amazima kimpuliza essanyu okulaba nga abayimbi ab'enjawulo oba celebrities ab'enjawulo batandise okubeera nga bamurecognizing ababeera basobodde omurecognizing. That means ne mu video ze bakola bajja muyitanga abambaze oba yambaze ba dancer oba abantu bonna. Kankutereko ka video kamu kyakagwa omuntu gwenjogerako tomumanyi. Kankutereko ko kamu nanga akasinga okubeera nga kankolera akombaka wa parliament. Osokola be gwentegeeza omwana mulenzi ono. Nenga sinabera nga nkakuterako amikankusaba subscribing on ngene ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddalanga zino. Ndoba boys bange mbaletedde suit gyosobola okuba ku buko abakyala bonna ab'ekika ne bakwegomba. So kati tugenda kuba mbuno bu distress t-shirts tukubemu tulabe kyoba omanya kabaka tulako obutuuzi teri kiki ozo okalaba naawe guba tufunemu buno obutayi nabo nga buli distressed tumale tufunemu ekkooti zaffe zino eziri distressed coats from Vintage Masavu tujafunamu empale zaffe zino inches 2 wansi nga bulijjo. Tujja kubamu ekisipi kyaffe ekya ice kino nga bulijjo mubimanyi nammwe guba gugwa butrapa hat wali wonna eba ekimala bumaze ekigatta tujafunamu buno obugatto bwaffe obwa Windisa Smith okubemukko tulabe okusikayo ekyawaggulu kiba kigwa nagamba tewerabira ekiwoowo kiba kirina okubaako n'obuweta bonna kiki ofulume nga bali abasajja abakyala bonna ku mukolo oba ogenda batwala. Leero nkuleetedde suuti gwe omubaka wa parliament omusajja gy'osobola okuba nga olinayo olukiiko mu parliament ababaka abakyala bonna n'obabunya obufoofofo n'obaleka nga tebateredde. So tujja funamu wano short sleeved t-shirts okijjayo bulungi tugateeke ettayi lyaffe lino nga lya checked obusaati bwaffe buno obw'obutimba t-shirts from Vintage kiba kigwa empale zaffe 10 inches wansi nga kijjayo bulungi tufunemu akakooti kaffe okuva mu sheni nga kali cropped kanyuma tukakubye ekikalu tukakubemu ekikalu awo kububa gugwa tusibeko omusipi gwaffe ku mpalo kijjayo bulungi tufunemu kasikati kaffe nga bulijjo okusikayo details waggulu n'akakofiira ka baseball details ziveeyo bulungi akagato kaffe akazara nga bulijjo n'ebiweta byaffe nga wenagamba busheds bwa Tom Ford bulina okukubaako okubeera confident. Ekirala kyekiwoowo nagamba ekiwoowo tukyerabira nga kirina okubeerako ng'oli fresh mu parliament wali nga owunya feeti teba kiki.